Ku nkomerero y'omwezi ogwokubiri omwaka guno, ekitongole eky'ensi yonna ekigabirira obuyambi mu byobulamu ekya Global Fund kyavaayo n'alipoota ng'eraga nti Uganda y'emu ku nsi ezisinga okukozesa obubi ssente ezigiweebwa okulongoosa ebyobulamu bya bannayuganda. Okunoonyereza kuno kwakolebwa mu mwezi gw'Ekkumi okutuuka mu mwezi gwa Desemba wano mu ggwanga era ng'abaakukola baaviira ddala mu kitongole ekya Global Fund. Wabula Minisita w'ebyobulamu mu ggwanga Elioda Tumwesigye akakasizza nti kituufu okunoonyereza kuno kwakolebwa era ng'ebimu ku byazuulibwa bituufu. Dollars bitirivu nnyo ssente nnyingi eziweebwa Uganda ezaava mu Global Fund nnyingi nnyo ziyita ku miliyoni $3 ezakaweebwa. Naye ku ezo zonna audit yasanga betwasanga nga documentation oba ebiraga ensaasanya z'essente ezo ezibabuusabuusa ziri $3.9 ku miliyoni eziyita kumpi eziwera kumpi miliyoni 4. Wabula Elioda agamba nti buli nsi erina engeri gy'esaasaanyamu ensimbi ezigiweebwa okusinziira ku bwetaavu bwayo mu byobulamu, ekintu abakola okunoonyereza kuno kye batategeera ate n'enkola eyakozesebwa okulaga ensaasaanya y'ensimbi zino yakyuka, ekintu ekyayongera okuleeta obuzibu. Elioda era annyonnyola nti ensimbi endala engeri gye zaasaasaanyizibwamu ekitongole ky'ebyobulamu nayo yalagibwa. Miliyoni 3.8 zakozesebwa ekitongole kyaffe ekya National Drug Authority okulaba nti bagenda bakebera factories ne balaba nti eddagala eribalize mu Uganda liva mu factories ezisaanidde, system ekolebwa kuveeyo okutuuka wano ennungi, naye kwegamba kye bali nga tebaba bakola okutestinga buddagala eriba livudde ebweru, naye National Drug Authority yakyexplaininga. So sigamba nti bawaayo accountability nga si ntuufu oba ki, naye kyali mu system gye bakozesa gye baali balina okuba okuexplaininga Global Fund. Esente ze baali balowooza ku documentation kiba kitegeeza ziri wansi wa $10,000 $4 ku miliyoni kumpi 4 wakati wa 3.4 ezaweebwa eggwanga. Naye ku ezo nazo era taso accounting for that half yawo yatubulidde dda nti esente zaweebwa Church of Uganda nendala ziweebwa Peace, naye taso yagezaho okulaba nti supporting documentation erabika era weeri, sigamba nti sente ezo zaalibwa oba nezikozesebwa bubi. Ono okuvaayo okwewozaako kiddiridde ebibiina by'obwannakyewa okuvaayo ne bitegeeza nti ekitongole ky'ebyobulamu kiremereddwa okukozesa obulungi ssente za Global Fund n'olwekyo zirina okubaggyibwako, ekintu kye batakkiriziganya nakyo.